mu mawulire ge tulinawo ate aba NRM ebintu byongedde okutabuka akasente eka Yoweri Museveni ekabatabudde kati wetwogera olunaku olw'ejjo Museveni ng'ayimba abayimbi b'eno Central baasuse ne babagandira ddala era abamu tebayimbiddeko ddala olw'ensonga nti abayimbi basatu bokka ate oboolyawo betulaba Catherine Kusasira Kenzo ne Lady Pazzo ate nga bano baaboleddwa ku stage okusinziira ku Lady Pazzo omulina maasawo agamba nti obuzibu bwatabuse abayimbi Pakwach bagambye nti twagala kubanga twamanya bampita hanzi nkusaba nno akavidiyo kadozoka like jagala okomenting awo omusajja bwe yagamba mujja kiwulira alabika kino kyali ategeeza teberezaamu omuyimbi nga Kenzo bw'ati bwe yayimbye wetegereza akatambi ako ng'abantu bali mutundawe bati n'atuuka n'okubaanisa emikono ebyaddala nga baana be bali mu kubanga bawanika oboolyawo scenes ezitalabise bulungi wabula ono obuzibu naye nno akyabulina olw'ensonga nti ate bayimbi nga Bebe Cool Jose Chameleone tetwasodde kubanga tubalabako ne ba superstars abalala. Tambuza video obadde tomanyi kiriwa obadde tomanyi kiri Pakwach ekibadde Pakwach nti abayimbi beno bwe bajje Kololo nga Museveni bamunominatinga babalemesa okuyimba naffe bwe tuzze ewaabwe ne batugamba nti leero olunaku lwaffe naffe mutuleke twegiriise ne bagamba n'abawagizi ababadde mu audience nti temubasanyukira lubadde lutalo okuyimba microphone twatuuse ssaawa nnya backstage tugikutte ku 8 bibadde bya kibuli kitegeera SFC emaze okutereeza embeera I'm told okuva ku source emu sijja kugirilayingako naye ng'egamba nti waliwo olutalo between Eddie Kenzo olw'amaanyi era olwatidde ne bano ababiri okuyimba Kenzo ne bano abayimbi abalala jjukira Kenzo mwabiri yavayo nga ayagala kuputinga ba regional artists abateekewo maaso awo kakati oli aŋŋambye nti bano beediimye bwediimi era nga bo bagamba nti ffe banene mu kibiina ono lwaki ajja atutegeerera Gravity naye yabaddeyo somehow yamaze najja naye ebyaddala embeera bweti bwe yabadde bano babagambye mugende temugenda kubanga mutuyimira kati ate genfunye galaga nti okugenda mu bitundu by'ennebbi eno Museveni gyagenda okudda ndowooza nga 11 akweze ennaku 2 11 ndowooza mbaserabidde mwezi guno gwennyini ate eno babagambye temusala abayimbi ba NRM bandi banga bali mu buzibu obutagambika ensonga nti abantu bagamba kati abepa kwa kibo bagambye tetubaagala era mbu waliwo olutalo olwabadde backstage olwabadde lugenda okuviiramu ddala n'ebikonde era SFC ate yagosoda okubanga egonjola embeera bano neesobola okubanga oboolyawo bayimbye ate Lady Pazzo kasooke abinnyonnyole kati eryokanga netonya omuganda bwe yagamba nga bagaana edda tewaba muyimbi wa Central ayimbawo SFC netereza embeera ne tuyimbira Mbugubi kati oli mu kutema video simanyi oli mu kutema video ebimu naffe tutujja kubyogirwe nabo ne baga bwe twajje wamwe mu Central azawe na leegi mwatugana okuyimba obulungi naye tebakitegeera tebabagaana ebintu by'ebivulu sho backstage mwe mubeerera in front bibeeramu kayana Chovola abakuwa sawa 8 noyimba 11 nze Kololo nali wa kuyimba ku 7 nayimba 11 kubanga akavuyo kali kanji backstage buli muyimbi ngagamba nze njagala kuyimba president tannayogera kakati
bwotunuulira abantu b'omu Northern Uganda abayimbi ba Northern Uganda obudde bwe bayimbiramu kuba bwe baavaako nze yaddako waliwo n'akakyakalano ku stage kakati naffe bwe tuzze ewaabwe wabaddewo obukuubagano n'akavuyo otegedde ne kibeera nti okwanirizibwa kubaddemu okusika omuguwa kyekibaddewo otegedde kyekibaddewo ab'omu Northern Uganda Kololo mu Central oba oliawo mu ngeri emu oba endala tebaatambula bulungi mu performance zaabwe n'ennyimba zaabwe baziyimba tezaggwayo era abakyala abo nabeetegereza bulungi nga bwe baali Kololo be bamu abwedda abaleme microphone nga tebagita kati naffe bwe tuzze ewaabwe okuyimba tekibadde kyangu n'akamu kuviira ddala ku microphone nga tebagita lubadde lutalo lwennyini kakati abajega bano balekerero okukota ayimbe Kololo abantu bafulumye bonna nga baweddewo kubanga nali ku mulimu nga gwapeereddwa nina okusaavinga nendeka abayimbi bonna ne bayimba ne bamaliriza n'ennyimba yadde abantu baali bafulumye kubanga nze nali ku mulimu simanyi byakkaana n'abantu so embiranye yaliwo kakati tobaddeeyo tobadde pakwaki oli mu kugira mu kupushinga kozi gy'otamanyi opromotinga kampeni za Museveni otegeera ebyo ebintu tebigenda bayamba otegeera waliwo wano Loni Pro Fireburn muliro era erinnya oliraba Loni Pro Fireburn muliro Fireburn guliwo omuliro otegeera n'olw'ensonga eyo nze sikyayomba sikyayomba ate era sikyalumira bantu mba wabula nzija nenjogera ekintu kyange nga songedde ku muntu yenna yadde okuyingirira omuntu yenna kubanga nze byonnanga nebyonkyayira nze ekindi mutwe nakula nawasa embaga gy'omwagiraba nazaala abaana abange tewali yadde munabyabufuzi bembi batwalira bava mu ntuuyo zange kyesibakoledde tekiri bakyabwe kyembakoledde kyekiri bekyabwe bwe ne bwona njogerera ki I'm looking for what to eat for my chats for my children yoba oluzungu leero noonyeza abaana bange kyakulya abaana bange nnyinawe naliko Faridi oyo gwe mutenda nti alina simayire ennungi omwana wange nga talina na kyakulya naye nga sirina gwe nsobola kibuulira otegeera ngati nga sirina gwe nsobola kibuulira otegeera nze kati nnoonyeza abaana bange gwe yogera by'oyogera kubanga nawe oli ku mirimu gye ebibyo bitambula bulungi zitogenda kuŋŋamba obutanoonyeza abaana bange kyakulya gwankyawo olw'okuba nkolerera abaana bange guno gwe mulimu gwange nze music ye yannonda navugako booda nayitako takisi eno byonna ne bigaana nabajjako ne bigaana ne music bw'aligaana mbita naatiri sinjagala kugenda bita nga nyina amakungula gange wengategedde kuba bino ebintu bya music bya kisiru abantu bakumalako emirembe abantu babeera mu kuyiganya bakutika emigugu egitali gigyo okitegeera abantu bawano beerabize otegeera tiwali wano muyimbi mu histori wa Uganda atakolerangako gavumenti okitegeera abantu bawano tebajjukira diri wakolera obwerere n'otasasulwa bali very unforgetful abantu bawano okitegeera era wotuuka n'okula n'ogaawa nakolako kye nakola kanoonyeze sente n'olw'ensonga eyo ebyo bibyo so ekintu kyemukola buli omu akwate apushinge kampeyini z'oludda lwawagira ekikupushingisa kampeyini za Museveni tali mu katemba otali mu bandi wagoniwo Yes,
gonna follow you. What? Nze nalye kololera ne live najikola. Nze nalye kololo Loni Mutabazi manager wa Bebe Cool. Ngambye ngenda kuyimba sawa meka. Musanvu. Nayimba sawa emu. Abayimbi beno mu Northern Uganda baba tebabimanyi. Kuba bwe bavaako. Abayimbi ba Northern Uganda bwe bavaako. Abeno mambuka. Nze yaddako nga tuliwa ekololo. Otegeera. Ate bwe bagenda okuyimba ne baba wennyimba meka. Ne bakayana ne bava ku stage nga bakayana. Ne bavaawo nga banyigidde muganda waabwe Salvador Idiringi. Ne bavaawo nga banyize. Kuba byebivulu ffe tubimanyi. Nze natuuka ekololo nga waliwo kayana. Ne baganza nalwala amaanyi gange nnyina matono. Wenyimbidde. Era nze nayimba ekololo abantu bafulumye bonna nga baweddewo. Kubanga nali ku mulimu nga gwampeereddwa. Nina okusaavinga. Nendeka abayimbi bonna ne bayimba, ne bamaliriza, ne nnyimba. Yadde abantu bali bafulumye kubanga nze nali ku mulimu simanyi bya Canada n'abantu. So embiranye yaliwo. Kakati tobaddeeyo, tobadde pakwaki, oli mukugira, mukupushinga kozi gy'otamanyi, opromotinga kampeni za Museveni, otegeera. Ebyo ebintu tebigenda bayamba. Otegeera. Waliwo wano Loni Pro Fireburn muliro. Era erinnya oliraba. Loni Pro Fireburn muliro. Fireburn guliwo omuliro. Otegeera. N'olw'ensonga eyo nze sikyayomba. Sikyayomba. Ate era sikyalumira bantu mba. Wabula nzija nenjogera ekintu kyange nga soogedde ku muntu yenna yadde okuyingirira omuntu yenna. Kubanga nze byonnanga ne byonkyayira nze ekindi mutwe nakula nawasa embaga jjo mwagiraba nazaala abaana abange tewali yadde munabyabufuzi bendi batwalira.